Entambula ezanyaladde enkya leero mu bitundu by'Ekibuye, Namasuba, Najjanankumbi, Ndeeba n'ebirinaanyeewo. Poliisi y'ebidduka ng'eyambibwako eya bulijjo bw'ekoze ekikwekweto ku pikipiki ezitalina bisaanyizo. Ekikwekweto kino kikoleddwa ku nkulungo y'Ekibuye era nga pikipiki ezikunookiriza mu 200 okuli ezikola bodaboda n'ez'abantu ssekinnoomu zikwatiddwa. Esinga bannannyinizo badde tebalina layisinsi bakkiriza kuvuga pikipiki ng'endala tezirina mipiira nga n'ebikofiira by'oku mitwe bannannyinizo badde tebabirina. Oyina pamiti? Pamiti oyina. Insurance oyina. Helmet oyina. Emmotoka bw'ebeera epiki y'obeera DMC eyina pamiti. Anyway, what is the station? Oh, at the station. Where is this manufacturer? Let me call someone. No, where is the station? You know, you can help you from the station. What is the station? No. I want to handle this. This man has a budget driving permit. This is what they should put this station. What of them? How can he have a budget driving permit? Mu kikwekweto kino bakwatiddemu ne pikipiki ezibadde zitissa abantu abasukka mu omu ssaako ne zibadde zirina ebibokisi ebinene. Akuliddemu ekikwekweto kino Obwire Tulyatemba ategeeza nti kino bakikoze okutaasa obubenje mu nnaku enkulu. Nze osanga omuntu ayitisa abantu nga bana ku piki ayina famire yonna ayitise ku piki kibeera kintu sibi nnyo kati twagala kutusinga obubenje bwattu. Abamu ku babodaboda betwogeddeko nabo omuli ne ssente wa bodaboda Makindye Frank Mubiru bavumiridde engeri poliisi gye bakwatamu ng'eyinza n'okubakozesa obubenje. Obubeeri ng'otulugunya butulugunya nga bw'osanze n'okwata bukyosanze nkwata mbuze nti leeta pamiti yo oba emisolo giriwa naye ng'okwata bukwaso pamiti tuzirina emisolo tugirina naye olugamba bakupiki naye mbuze ebisaanizo ongambe kukwatidde kino tulina ebisaanizo ati babitubuuza abagabo ge bakupiki. Kyetaaga basomesa bagenda tugenda kukwatira kino ne kino n'embeera y'okuyoola obuyozeze ebeerawo era nga tubalina kati bakudde pikipiki olomosi gye zigenda mu bisatu. William Buyondo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.